ekyamazima ekisumuluzo ky'obulamu Omukama Katonda yakyesigaliza kubanga buziba ng'oli mulamu ne bukya ng'oli mufu. Naye ne Haji Hussein Kyanjo entandikwa y'okukeewa kw'obulamu bwe bw'ava ku lugendo lwe yaliko mu ggwanga erya South Africa gye yali agenze ne babaka banne mu lukuŋŋaana olumu. Hussein Kyanjo agenda okukeera ku makya nga wamma gwe omumwa tegukyayogera ng'olulimi terukyasituka. Yagezaako okwekaka ayogere wamma gwe nga tasobola. Kwe kugenda mu luumu ya mukwano gw'enfanfe mwe yali asuze Patrick Oboy Amuriat, ono nga yali mubaka munne, okumunnyonnyola ebimutuuseeko. Naye nga musajja wattu olulimi terukyasituka, kyokka nga yavudde Uganda ng'ayogera bulungi. Olukuŋŋaana luno lwamala ennaku 2 nnambirira. Ennaku 2 Kyanjo ze yamala mu South Africa yavaayo nga tayogedde yadde ekigambo n'ekimu, so nga be basajja aboogeza enjasa biggu abaali balondeddwa bagende bateeseza eggwanga. Kyanjo olwadde okwaba obwe yagenderawo mu ggwanga erya Dubai gye baamutegeereza nti obuzibu bwafunye bwava ku bintu nga 3, gye baamutegeereza nti obulwadde bwe yali afunye buva ku bintu nga 3, okuli akabenje obanga waliwo ekika ky'obutwa kye yalidde. Wano yakakasa bukakasa nti butwa kubanga yali tafunangako ku kabenje okuva obuto bwe. Baamulagirira e Bungereza mu ddwaliro lya Queen erimanyiddwa nga Queen's Hospital, wabula ng'eno omusimbi muyitirivu nnyo nga tayinza kugusobola. Yadde okwaba obwe ne wabaawo dokita omwemulago n'amulagirira mu ggwanga erya India nga bwe yafunyeyo eddwaliro erisobola okumujjanjaba ebintu bye bimu bye bandimujjanjabye e Bungereza. Eno yakulungulayo emyaka 3 naye nga mwana wattu tewali njawulo okutuusa lwe baamugamba nti alina okulongoosebwa, wabula ng'okulongoosebwa kwe baalina okumusala akawanga bamuteekemu ziwaya nga ziyita mu bulago olwo nno zituukire mu kifuba we batuuzizza baatule. Bino byonna yali alina okubiteekako omukono kubanga si bye byali ebyenkomeredde nti oluba okumulongoosa ajja kwogera, kubanga waali kisoboka okumala okumulongoosa era n'alemererwa okwogera. Kale wano musajja wattu yakkiriza kubanga omumwa gwe yali agwetaaga. Baatule yamuteekebwa mu kifuba ebadde ng'erina okukyajingibwa nga buli luvannyuma lwa nnaku 3. Kale nga wano bwebaako omuliro wamma gwe ng'ajja kwogera n'obudde buke, era ng'omuliro gye gukoma okukendeera nga n'ebigambo bikendeera, bwe guggwako ng'olwo alina kubeera awo nga kiggala anti nga tasobola kufulumya yadde ekigambo. Baatule eno yateekebwamu nga yalubeerera obulamu bwe bwonna, wabula nga ccaja yaayo yali ya myaka 10 era ng'erina okukyusibwa. Kyanjo atobye n'embeera eno okumalira ddala emyaka egisoba mu 10, kyokka nga n'ekirwadde kya kansa kimubala embirizi. Hussein Kyanjo musajja yayogeranga mu paalamenti ne Mukeerere n'amwenya, era ng'abadde munnabyabufuzi atakyukakyuka. Kyanjo ajjukirwa nnyo mu kutumbula eddembe ly'Abasiraamu, anti Nazzikuno ng'Abasiraamu baalekebwa mabega naddala mu by'obuyigirize, era nga bangi bamanyi nti omulimu gw'Omusiraamu gwa bukinjaaji ogw'okusala ebisolo oba okuvuga takisi. Naye Kyanjo y'omu ku Basiraamu abaavaayo ne balaga ensi nti Omusiraamu asobola okusoma era n'abeera ow'omugaso mu ggwanga lye, era ng'enjiri eno yagendanga ne mu masomero n'agibuulira abaana abasoma Abasiraamu. Kyanjo abadde musajja ateerya ntama era nga ku kintu ky'amanyi era kyalinako obujulizi n'obukakafu, wamma gwe nga tosobola kumusirisa. Ono yayingira paalamenti ya Uganda mu mwaka gwa 2006 n'agifuluma mu mwaka gwa 2016. Ono yaliko minisita ow'ekisiikirize ow'ensonga z'omunda mu ggwanga ku luuyi oluvuganya gavumenti, era ng'ekifo kino yakikozesa bulungi anti nga buli lunaku ajjukiza poliisi n'amagye nti balina okuteekawo obwenkanya nga bagaba emirimu saako n'okulinnyisa ebitiibwa by'abakozi awatali kusosola mu mawanga. Hussein Kyanjo obadde ng'omulesa emmere naye ng'ekikwata ku kabaka we mwana wattu tosobola kukimulesa. Musajja abadde ayagala obwakabaka era nga bw'atuuka okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'obwakabaka buziba era ne bukya, ate nga bw'atuuka ku ddiini ye ey'Obuyisiraamu mwana wattu gujabagira ng'omunafu azadde kaliira. Mu kibiina ekimanyiddwa nga Justice Forum oba bangi kye mumanyi nga Jeema, ye munnabyabufuzi eyasooka okulondebwa mu kibiina kino n'ayingira ssetteeserezo w'eggwanga okukiikirira ebbendobendo ly'Amakindi ey'Obugwanjuba.
era nga yajjayo munnamateeka Yusufu Nsubuga Nsambu. Kyanjo yakola ekyafaayo mu palamenti bwe yali agenda yasuubiza abantu be nti agenda kukulembera ebisanja 2 byokka, era bwe byaggwako mu mwaka gwa 2016 teyaddamu kwesimbawo, bw'atyo n'aleka akabonero akalabwako. Mu butuufu ebya Mukama bizibu, era gwe ng'okyalina sense ezizo zonna nga zikola bulungi. Fukamira weebaze Omukama kubanga Kyanjo omusajja eyali lwasa mayinja mu kuwandula ebigambo, ate eryantama gy'amalidde ng'ebigambo bye baatula emupimirako bupimizi. Kyannaku ono baatule yabadde nga gikyajinga buli luvannyuma lwa nnaku 3, wabula ng'alina okutuula awo essaawa 2 nnamba nga talina kintu kyonna kyakola, anti asiika obulamu tassa mukono. Kyanjo abadde kyakulabirako mu by'obufuzi bya Uganda naddala eri ababaka ba palamenti, anti bwe yayingira palamenti yasaba ebisanja 2 byokka, era olwaggwako teyaddamu kwesimbawo. Kale bw'atyo abadde kabonero akalabika eri ababaka ba palamenti. Naye kati weewuunya, waliyo n'abamazeeyo emyaka egisoba mu 3 naye ng'era bakyawaalirira ekifo bakyakyetaaga. Ekituufu ensi yakungubagidde Kyanjo, ensi yaziise Kyanjo, era nga buli omu amwogerako birungi byereere. Naye gwe bw'oliba oli awo nga weebase bali kwogerako ki? Kubanga ekibuuzo kiri nti mu nsi eno okozeemu ki?